So Eddie Mutwe mu dakika 2 ng'ali mu kooti afulumiziddwa kooti ya Masaka naye nga basitudde mu situle. Ekigambo baganda bange abali ku kooti budde buno kibawulidde okuva mu Eddie Mutwe ng'abagamba nfa mu ntaase. Kyekigambo Eddie Mutwe ekimuvuddemu agambye baganda baffe baganda bange nfa mu ntaase. Emotoka egenda fuluma. You have a problem. You have a Ako ke katambi ka muganda waffe Eddie Sebuufu Eddie Mutwe aleeteddwa wakati mu bukuumi obw'amaanyi obutagambika wabula okusinziira ku Daily Monitor ewandiisa omutwe n'egamba nti waliwo omusirikale aganye bannamawulire okuyingira munda era ng'abagambye oda z'alina tewali munnamawulire yenna ayina kavalinga musango gwa Eddie Mutwe naddala nga kooti obudde buno amagye n'ebitongole ebirala bye bivunaanyizibwa ku mbeera egenda maaso. Kolengera ku screen ke katambi ka muganda waffe Eddie Mutwe bwatyo nga bamujja mu mmotoka bw'oba wekkaanyiza Eddie Mutwe n'okuyimirira bawaniridde muwanirire. Ebigambo bingi bye tulina nja kusaba tuulakalira nsooke ndukuviire ku ntono. Bino byonna nga bigenda maaso Katikkiro wa Buganda olunaku olwaleero abadde mu lukiiko lwa Buganda bw'atyo n'asaba General Muhoozi ayimbule Eddie Mutwe amutwale mu kkomera oba mu kooti bw'aba alina omusango. Wabula Katikkiro wa Buganda bamwanukudde ku post gye batadde ku mukutu gwa X ng'era ayanukudde Katikkiro ye Frank Mwesigwa. Oluvannyuma lw'ebigambo ebyo Frank Mwesigwa ategeezezza nti General Muhoozi ayina olukusa lwonna olusiba Eddie Mutwe mu basement. Lawyer wa Eddie Mutwe avuddeyo n'abaako byatugamba agamba byonna ebigenda mu maaso n'okubeera nga bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukuumi we ye Eddie Mutwe naye avuddeyo ku mukutu ogwa X n'abaako obubaka bw'atuwadde. Ebyo n'ebisingakaawo bye tugenda okubeera nga tutunuulira mu mawulire ge tulina amangi. So nga munnaffe amanyiddwa nga Machete naye kooti emaze okuteekawo olunaku lwagenda okuleetebwa awere ennembe n'emisango oba bawulirize omusango gwe. Bingi bye tulina olunaku olwaleero njagala kutegeeza nti oba oliawo waliwo ku mawulire ge tusobola okugamba nti gassanyu kyokka ate mu ngeri y'emu n'okwennyamira engeri eggwanga lyaffe gye litambulamu. Wekumire ku mukutu guno bingi ngenda beera nga mbikutuusaako.
gezaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala sisobola bagamba nti ebintu birungi olw'ensonga nti ebigenda mu maaso mu ggwanga bw'obitunuulira oyinza n'okugwamu kanzunzu muganda wange ebigenda mu maaso mu ggwanga bw'obitunuulira tolemwa kubeera nga wennyamira olw'ensonga tuddayo kayimba ak'omugenzi Fire Bongole Lutaaya we yatugambira nti leero nze olunaku olw'enkya yandibeera ggwe kale nno Uganda tosobola kubeera onogamba nti gw'oli bulungi mukwano gwange okujjako nga bwekangabiriza wabula mu Uganda ebintu we tubisuubira ate oba olyawo si bwe biri we tusuubira okubeera nga bitambula si bwe biri bw'oba ng'ogoberera nzize mbagamba nti mu Uganda omuntu ayina eddembe omuntu ayina emirembe mu Uganda yatamanyi omuntu atamanyi ali bulungi olw'ensonga teri kimukwatako teri kyamanyi teri kigenda mmonyiiza naye omuntu amanyi osobola okumalako olunaku nga tomwenyezza osobola okumala obulamu bwo bwonna nga buli lunaku otambulira mu kunyiiga olw'ebyo ebigenda mu maaso wenkugambidde nti atamanyi ali bulungi naye ate ali mu bulabe kuba kati ffe bye tutunuulira bitukosa emitima ampuliriza wa vidiyo yaffe like yakatwegattako nga gwe mulundi gwosoose okubeera ng'olaba omukutu guno genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga bingi ogenda kubeera ng'obimanya era ogenda kubeera ng'obitegeera tugenda kutandika ne looya owa Eddie Mutwe avuddeyo n'abaako ebigambo byatugamba then we tugenda okuviira ddala atusimbule embalaasi nfunye information okuva ku police nti enkyaleero babadde ne muganda waffe Eddie Mutwe naye nga abapoliisi bagamba nti ali mu mikono gya flying squad tebamulinako buyinza mu mateeka poliisi ebadde erina okwandulinga mu mata ya muganda waffe Eddie Mutwe kati mu mbeera eyo baba balina omugjako baba bamukutte ng'agamba alina omusango balina omugjako statement ng'ali ne bannamateeka be kati abamu mu poliisi badde batukubira nga bannamateeka be tugende mu process y'okulaba nti Eddie Mutwe baba bamugjako statement balooya be webali mu bbanga eritali lyawala ate ne tufuna era information okuva mu poliisi nga bagamba nti omuntu wammwe engeri gyali nti ali mu mikono gya flying squad byonna yeri mu bitambuza era we twogere kaakati bamuddusizza mu kooti kitegeeza process gye baali mu kutambulizaamu Eddie Mutwe si emu process gye tumanyi mu mateeka naye ekyo tekyewuunyisa kuba abantu bwe batyo bwe basanga nga babakutte nga babutusizaako obuvune tebaagala balaga bantu ne bannamateeka baabwe babaddusa so tubogerera muganda waffe bamuddusizza mu kooti e Masaka nga tewali looya alina ategedde naye kaakati tuli mu kwogeraganya ne balooya abali okumpi awo basobole okulaba nti bataasa muganda waffe olwaliro mu kooti tujja kuba twongera okugoberera ensonga eno paka babe natambula ye kanso buterevu nnyo naye ebintu bimutabudde amateeka gagamba kirala n'abali mu buyinza bagamba kirala Eddie Mutwe nga bwe kigambibwa nti babba essimu ebalirirwamu emitwalo 73 bwe kiba nga firing squad ate ye mulina bino byennyamiza nja kusaba producer osooka otuweere ddala akatambi ka Katikkiro then tugende mu bigambo General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole si byange bibye tewabaawo abinsibako yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu Eddie Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Peetero Omutume mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe bw'oba waliwo omusango gwe yazza mukwase poliisi yebeemuggalira ate naye egoberera amateeka
sawa 28 bamutwale mu kooti ebintu ebyo byabulabe nnyo basebo ne banyabo byabulabe era bibeera mu mawanga gatabanguka waliwo ensonga y'okugulirira abalonzi oyo ye Katikkiro wa Buganda ebigambo ebyo abyogedde nkya ya lunaku lwa leero wabula oluvannyuma lw'okubeera ng'abyogedde mu lukiiko lwa Buganda agenze ku kibanja kye ekya Twitter oba X n'ateekayo obubaka era n'ekiwandiiko njagala okwebaza leero obwakabaka bwa Buganda okusinziira ku kiwandiiko kye tulaba olukiiko lwa Buganda 2025 duvuddeyo n'ekiwandiiko ky'olengera wansi awo ne kale katukozese ebigambo bya Katikkiro wa Buganda Mukuumaddamula Charles Peter Mayiga ow'omu mbuga avuddeyo n'agamba nti nsaba General Muhoozi Kanyerugaba akwase Eddie Mutwe aba poliisi bwe waba waliwo omusango gwe yazza bubaka bwa Katikkiro wabula Katikkiro wa Buganda mu kwogera ebigambo bino njagala kutegeeza gwampuliriza asimbye nnyesira ku bigambo nti akwasibwe poliisi kubanga poliisi yeyina obuvunaanyizibwa ku kukuuma abantu n'ebyabwe era yeyina obuvunaanyizibwa ku kuhandolinga ensonga ya Eddie Ssebuufu wabula okusinziira ku looya akulaze nti aba firing squad be babadde ku Eddie Ssebuufu era nga bagamba nti bino poliisi yabivuddemu dda nkutegeezezaako ku kiwandiiko kya Daily Monitor bwegambye nti omusirikale agambye ab'amawulire zino ensonga muziveemu nfunye ebiragiro okubeera nga temujja kavalinga musango guno twatekinze over kooti bigambo bya Daily Monitor ebiwandiise ku katambi ketuteereddeyo olunaku olwaleero naye bino byonna tumaze obbiraba Eddie Ssebuufu aleeteddwa naye katulabe baanukudde batya Katikkiro wa Buganda wano wensanze obuzibu njagala tufuna ku tweet ya Frank Mwesigwa in fact nga tusooke ya Frank Mwesigwa bw'oba otunuulira Honorable Frank Mwesigwa agambye nti not disrespect intended ow'ekitiibwa ayanukula ebigambo bya Katikkiro nti tewali as in not disrespect intended ow'ekitiibwa tewali kutyoboola kwa bugenderevu ow'ekitiibwa but Eddie Mutwe was not arrested because of his weird beard. He was arrested on terrorism. Agamba nti nno Eddie Mutwe teyakwatibwa lwabirevu bye wabula yakwatibwa ku misango egy'obutujju okategedde was arrested on terrorism related charges and was found in possession of military equipment and attire bagamba nti yasangibwa n'ebyefaanaanyiriza oba yasangibwa n'ebya equipments z'amagye oba ebikozesebwa bya military n'ebyambalo ebya military. As the chairperson of the Inter-Agency Security Committee, General Muhoozi Kanyerugaba, as wansi babadde bagamba simanyi oba gitufuniddeko wansi babadde bagamba nti wansi awo babadde batulaga batugamba nti ndowooza bagitufunireko tugenda kubeera nengenda kubeera nga njogerako kozi nagisomye nti wansi awo babadde bagamba nti okusinziira ku chairperson wa Inter-Agency Security Agencies abakulira ye General Muhoozi Kanyerugaba okusinziira ku General Muhoozi Kanyerugaba mbu ayina olukusa olusibira Eddie Mutwe wansi eyo olw'ensonga nti Eddie Mutwe ali ku misango gya butujju gya terrorism kusangibwa n'ebikozesebwa ebyamagye equipments bibanga byakulwanyisa ne attires ng'ebyokwambala ebyo. So kati okusinziira ku Honorable Frank Mwesigwa agamba nti
abadde ayanukula ow'ekitiibwa Katikkiro Mayiga nti bino bye mulaba tetugendereramu kutyoboola dembe lya buntu oba ki, wabula Eddie Mutwe avunaanibwa musango munene gwa butujju. Avunaanibwa musango gwa butujju era ng'agamba nti kati yawo nga CDF akulira agency eyo agamba nti avunaanyizibwa ku kubeera nga oyo amukola bw'atyo. Ekyebuuzibwa gw'oyinza okubeera awo nga bwe batufunira Kagundi ako oyinza okubeera awo ne weebuuza nti kale ono terrorist, bino nabyo tubyebuuze, ono terrorist Eddie Mutwe terrorist tewaliwo we babavunaanira abatujju. Bwe bakwata Jamiru Mukulu basooka kubeera nga bamuteeka mu basement. Abaffe bwe bakwata Jamiru Mukulu basooka kubeera nga bamutwalako ewa General Muhoozi oba nedda. Kale twebuuze, tulabye emisango mingi egy'abatujju. Emisango gy'abatujju tegikavaringibwa bannamawulire. Ebyo byonna osobola okubeerawo n'obyebuuza. Emisango egy'abatujju tegikavaringibwa bannamawulire. Okusinziira ku Frank Mwesigwa atulaze nti General Muhoozi Kainerugaba akkirizibwa bulungi nnyo okubeera nga akola ki, katugiddemu lumu, katugiddemu yonna okuva gyetandikidde. Not disrespect intended ow'ekitiibwa, but Eddie Mutwe was not arrested because of his weird beard. He was arrested on terrorism related charges and was found in possession of military equipment and attires. As the chairperson of the Inter-Agency Security Committee, General Muhoozi Kainerugaba has has full authority and responsibility to detain Eddie Mutwe while investigations are going on. Nagamba thank you. Nkugambe buno obubaka abadde ayanukula ebigambo bya Katikkiro byagambye nti nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase Eddie Mutwe aba poliisi bwaba waliwo omusango gwe yazza, then oli kwe kumuddamu waggulu n'amugamba byenkugambye tutereko ddala kali wenjagala oba oli awo twewuunye tubuulize ddala Frank Mwesigwa wenjagala twebuuze. Agambye nti General Muhoozi has full authority and responsibility to detain. Nti General Muhoozi ayina obuyinza bwonna n'obusobozi, has full authority and responsibility, obuyinza n'obusobozi okusiba Eddie Mutwe ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Era nawunzika ng'agamba thank you abadde ayanukula ow'ekitiibwa Katikkiro. Now kati wano wenjagala twebuulize, where is the rule of law in this country? Enfuga egoberera amateeka eriwa wano mu Uganda? Honorable Frank Mwesigwa y'omu ku bantu abali royo eri Mwami Muhoozi. Si kibi era ogwo si musango, naye beera royo nga n'ensonga oziraba. Tosobola kugamba nti omuntu alina obuyinza bwonna n'obusobozi kiryokke, naye obuyinza bwonna, kubanga obusobozi oyinza obukola mu bumenyi bw'amateeka, obusobozi oyinza obukola mu bwannantagambwako, naye obuyinza busalibwawo amateeka. Omuntu nti ayina obusobozi obusobola okubeera nga bukwata Eddie Mutwe ne bumuteeka eyo. Njagala kubuuza, tewaliwo poliisi? Abaffe tewaliyo makomera? Kale tuddeyo, oyinza okuŋŋamba nti Sajjime kale kituufu
ne kale tuddeyo ddala kibadde necessary omuntu okubeera ng'omuteeka ku mutimbagano omutujju ne bw'abeera mutujju alina eddembe ly'obuntu nti bw'omukwata mutwale mu mbuga z'amateeka mumuguleko emisango bwe mumugulako emisango mumuvunaane gumusinge mumusibe nesi kujanga bwe bibadde abantu balowooza nsaaga bwatyo bw'abadde atugamba tamanyi lwaki bannayuganda balowooza asaaga bw'abadde ng'agamba ku mikutu n'agamba kakati ka Bobi gwoddako bw'abanga mmanyi nti Bobi Wine mutujju lwaki tamunona ne leero amunone okitegedde yalumba Rubongoya nga anenya Rubongoya olw'okubeera nti Rubongoya ali kyali naye ate najja n'abanga akwatagana ne bano anyway ebintu eby'okuddamu bingi naye impunity eri mu ggwanga yeetaagako sina maviivi yeetaaga nnyo okusaba nakulaze Balamu Barugahara ebigambo byayogedde nga mu butuufu bisobola okussa emmeeme arrogantly ng'ayogera nga bw'awulira ayagala ate munankola ki mbadde ndaba wano akafaananyi ka Jim Spire Ssentongo katuteereddeyo simanyi wa producer asobola okukatufunira keka akafaananyi Jim Spire kafulumizza ku byonna ebigenda mu maaso ffe twewaayo okubeera nga tubukuwa bw'oba otunuulira bagamba the new face and attitude of the Uganda state ekyo kyokka sooka okiwulire the new face and attitude of the Ugandan state ekyo kyokka just ako katadde waggulu kokka kamala okutegeeza biki ebitambula nti eggwanga olwedde kale tugende mu maaso n'agamba bakulagaano nti onawa agamba nti what can you do kiki ky'oyinza okukola mbumpimpi buno obubaka alinga bugamba mu boosi wa Edi Mutwe kikyosobola okukola ne luli yakimubuuza mu posti ezayite tweet ezayita n'amugamba wuuyo mbalage ekifaananyi kye bw'afaanana kati alina omutwe gulinga ogw'eggi baaguwalakase gulinga ogw'eggi era n'agamba nti Bobi Wine bwe yavaayo era naye n'addamu Twitter n'agamba mutabani wa mwami Museveni Jeno Muwoozi agambye alina Edi Mutwe mu beesimenti ye akagambo ke yazzaako n'amugamba kituufu mulina kiki ky'ogenda okukola kakati ne wano kibuuzo ku Jim Spire agamba what can you do kiki ky'oyinza okukola kakati kuno kusoomooza omusajja akutte kidole ebbali akutte emmundu gy'eri emabega akutte magalo naye wali bakulaga nti waliyo eccupa eri waggulu eyo gyennyonnyolere omusajja n'agamba nti prince of the violence omulangira w'ebyonoonese yenina eggwanga mwe tuli Jim Spire yakubya akafaananyi ako nenjagala okukabaleetera si mu bubi producer n'akolagana bulungi n'owa kamera ne bakanfunira yeerabiddeyo ki tataddeyo simu kwakolera tweet simu teriiko eyinza okuba mu nsawo kali si katabo eri waliyo akatabo so bino bya nnaku naye gwe weetaputire eccupa eri ennywanto eyiwawa awunze naawe so Jim Spire Ssentongo webale nnyo webalire in fact waliwo kenneerabidde producer bangangezezaamu waliwo wano akali wansi mu yero waliwo akali wansi awo mu yero
tuyinza okukaleka yatenga kakulu nnyo obubaka ne tutabumalayo kansikire mukko tusoke tukekkaanye nako. Bw'obanga okatunuulidde agamba nti Lunyankole dictionary heba na expire. Jukira omukulu yatugamba nti Edi Mutu ali mu basement ayiga Lunyankole. Kakati spire bw'amaze tukolera byonna n'alyoka aterayo n'agamba nti Lunyankole dictionary mulina odduyiga ku mpaka. Naye eggwanga lino ebalejo produce. Waliwo akabadde kawe ebbali obukulu angaye kayinza obaka ekabbalamu kale kano kaddola kali wadde ebbali. Anyway, kale byannaku naye byebyo. So lino lyeggwanga mwe tuli ng'enfuga ey'amateeka yavaawo. Kakati ne tudda ku nfuga ey'okukakasa nkusinga. Goyinza olowooza nti olina abantu bakuwagira naye nkusinga, nina amaanyi, nina emmundu, nina obuyinza. Okitegedde? Kati awo we tuli kyokka n'abagwa ku sayidi eno eyatuyina amaanyi bagamba tubalage nti muwoza muyina abantu banaatukola ki? Kiki kye muyinza okutukola? Kati tukoze ne kino mutulage kiki kye musobola okukola. So bino byakweragako kati. Naye nga bwe nalabye omusajja omu yabaddaani eyagambye nti kyabulabe nnyo okubeera nga yabadde Sheikh Kiti yagwe nti ng'oli ku level ey'obwa CDF naye ng'oyagala okulagako ku ba civilian, kubanga civilian asobola okukola ekyobusiru n'otamunenya. Lwaki tomunenya? Kubanga yo musuubiro kikola talina kyamanyi. Naye gwe watuukira ku ddaala erya CDF wabaawo by'oba olabye by'osobola okuleka ne weesonyiwa. So yembeera mu kiseera kino egenda mu maaso. Kyenjagala okugattako ye Edi Mutu bw'aleeteddwa mu kkooti e Masaka nkugambe bannamawulire bagaaniddwa. Kyokka ate Edi Mutu embeera gy'abaddemu ebadde mbi nga Sama bw'omuwulidde agambye bannange munyambe. Ne bw'oba era nga wekkaanya mu katambi ako abasajja basoose ne bazimba formation gwe tunuulira baagala bannamawulire baleme kulaba ne babaako ne gwe bayita omulala basooke baggalewo Edi bamutwalire mu kafunda nga bannamawulire era temufunye kifaananyi yadde ekimu nga bw'otunuulira awo. Olumaze okuzimba ka formation kaabwe ne bajja bamufulumye mpola kawolawola ne bajja Edi agezezzaako okukyusa omutwe okusobola okulaba nga abantu balaba. Ugenda kubeera ng'okiraba maaso awo agezeza awo kati bw'ajjeeyo omutwe omusirikale awo bw'ajjeeyo omutwe ng'ayagala bannamawulire waakiri balabe omusirikale n'alyoka abagoba. Njagala waliwo awo wennyini tufune ku bigambo by'abasirikale awo wennyini awo maaso awo ojja tuweera awo. You have a problem. You have a problem. Mawulire omusajja agambye bannamawulire nti mwina obuzibu. You have the problem. Kuba lwedde babadde babagobye kati bannamawulire of course ekyo kye tulina okukola. Gwani atayagala kasooka ate nga gwe mulimo gwaffe. So omusajja
mumukuumiddeyo wabula ne Eddie Mutwe kyakoze kibadde kirungi asoose nakka wansi then n'amala n'ajjayo lumu omutwe era ndowooza ebifaananyi byokka eby'omutwe omutono ogulabise bibaddaawo Eddie Mutwe wajjiddeyo omutwe so atukoze bulungi n'abaako kaatuwa okukakasa otherwise naye nga bwe nabagambye nti Eddie Mutwe kuba kati tutegeddeko nti addusiddwa mulago naye era tateereddwa mu vidiyo yange esoose mbadde mbagamba nti bayinza okumuta naye okumuta kwe ne luli ku Lwokutaano nabagamba nti bayinza omulekayo wiikendi eno nga bwe banyiganyiga ebikuyiro bye bamukubye n'ebiwundu then oluvannyuma ateebwe naye bamuleese ng'olwedde embeera tennaba kubeera ng'etereera wakati mu kubeera nga tennatereera bamututte omuntu we bamuleetera mu kkooti ekiri fane ne mutayita wa luganda lwe ne mutayita muntu yenna ne mutayita muntu yenna wa kibiina ne mutayita yadde looya ne mwagala asayininga empapula ng'ali yekka mu mbeera gy'alimu then nakyo kino kikolwa kya bulabbayi ddala nnyo kikolwa kya bulabbayi ddala nnyo nga gye nkomezza so Eddie Ssebuufu sofa byebimu ku ebyo ebigenda maaso producer tulinawo ekirala tulinawo ekyangogyeko ey'amacete eya looya kale soke tufune ku looya katono nnyo then tujje tweyongereyo nfunye information okuva ku police nti enkyaleero babadde ne muganda waffe Eddie Mutwe naye nga abapoliisi bagamba nti ali mu mikono gya flying squad tebamulinako buyinza mu mateeka poliisi ebadde erina okwandulinga mu mata ya muganda waffe Eddie Mutwe kati mu mbeera eyo baba balina omugjako baba bamukutte ng'agamba alina omusango balina omugjako statement ng'ali ne bannamateeka be kati abamu mu poliisi badde batukubira nga bannamateeka be tugende mu process y'okulaba nti Eddie Mutwe baba mugjako statement balooya be weebali mu bbanga eritali lyawala ate ne tufuna era information okuva mu poliisi nga bagamba nti omuntu wammwe engeri gyali nti ali mu mikono gya flying squad byonna yeri mu bitambuza era we twogere kaakati bamuddusizza mu kooti kitegeeza process gye baali mu kutambulizaamu Eddie Mutwe si emu process gye tumanyi mu mateeka naye ekyo tekyewuunyisa kuba abantu bwe batyo bwe basanga nga babakutte nga babutusizaako buvune tebaagala balaga bantu ne bannamateeka baabwe babaddusa so tubogerera muganda waffe bamuddusizza mu kooti e Masaka nga tewali looya alina ategedde naye kaakati tuli mu kwogeraganya ne balooya abali okumpi awo basobole okulaba nti bataasa muganda waffe olwali mu kooti tujja kuba twongera okugoberera ensonga eno paka nga bwe natambula oyo ye Kanso Kayizi agezezzaako okubeera nga atulambululira n'okutulaga atulambululidde n'okutulaga so ebisingako awo tugenda kubeera nga tubibaleetera mawulire agagenda okubeera nga gaddako munzikirize mbaweeyo n'amawulire gengendo bagamba nti gassanyu yes omuntu tafulumye naye gassanyu ekisooka aga Eddie Mutwe twesiime ekyo nakyo tukijagulizeeko akyali musibe niye avuddeyo mu mikono gy'abatamanya ŋŋamba eri so aleeteddwa tumulabyeko ekitegeeza nti bayinza obutamuzayo mu basementi najja omusango ne gutandika owulirwa ekyo nakyo tusabe nti buwanguzi tebuzze lwa kubeera nga ababadde bamuyina ababadde baagala aveeyo buzze kubanga pressure bannayuganda gye bataddewo naye maloboozi ag'enjawulo agavuddeyo because nina information gye nfunye sinaba kubeera clear nti ababaka ba parliament abali ku ludda oluwabula gavumenti babadde bazizze entuula za parliament ago ngenda kwongera okubeera nga nnoonyereza manye oba bwe tuvaako ngenda gezaako okulaba ku weekitiibwa Joel Ssennyonyi then annyonnyole ku ekyo oba tubuulire kozi mbifunye walala now amaanyi pressure gye mutaddewo n'abantu ab'enjawulo gye bataddewo yeeteesezza Eddie Mutwe okuva mu basement
era ngenzo okulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze ng'ataddeyo ku X naye n'atugamba nti our brother Eddie Mutu has been dumped in Masaka and remanded to Masaka main prison, badly tortured and in great pain. Journalists were blocked from covering him. So Bobi Wine bwatyo bwataddeyo obubaka obwo oba we yabutaddeyo ng'agamba nti muganda waffe asuuliddwa ku kooti ya Masaka era bwatyo n'atwalibwa ku Masaka main prison naye nga atokyalingiddwa ebitagambibwa era ali mu bulumi obutali bulungi n'akatono. Bannamawulire balemeseddwa okubeera nga bakavalinga kyonna nga bwe nkunyonnyodde emabega ye Bobi Wine. So njagala Eddie Mutu ensonga tugiteeke ebbali, then lwaki nkugamba nti mawulire tubale nti malungiko kubanga omulwadde bw'aba abadde talya n'amala nakkiriza n'ateekayo akajiiko webaza Katonda mugaa aliddeko. So bwe tubanga Eddie Mutu tubadde tetusobola kumulaba ng'era twebuuza biki ebigenda mu maaso tusobodde omulaba, ekyo kisobola oteekako akamwenyumwenyu n'essanyu. However much tekitegeeza kulagaya, tekitegeeza kukakkana, kitegeeza okwongera amaanyi bategeere. Kyembadde nkunnyonnyolako emisana ku vidiyo yaffe eyise nti bino ebintu si bya Bobi Wine era kino kinnuma, kino kyo kinnuma. Bino ebintu temubirekera Bobi Wine. Bobi Wine mwina musaamu, mwina kulwana atuuke mu buyinza aleete service delivery eggwanga gye lyetaaga. Nemwe mukwate ekkubo obuvunaanyizibwa ne mubutikka Kyagulanyi ne mubutikka Bobi Wine nga mulinga abagamba nti Bobi Wine yagenda okulwanira miliyoni 49, 45, 46. Nedda, miliyoni 46 ze zirina okwerwanako zireete omukulembeze anaasobola okubeera ng'aziweereza obulungi ng'era balina basobola n'omugambo wange kino kikyamu. Era omukulembeze oyo eggwanga gwe linoonya ye mukulembeze agenda okukomyawo ekkomo ku bisanja, ye mukulembeze agenda okuggyawo egirimiti eyo gye baateekawo, omukulembeze gwe baleeta gwe tuwagala aleete yagenda okukola ku nguudo, omukulembeze gwe tuwagala yo yasobola okubeera nga mu ddwaliro waliyo eddagala, omukulembeze gwanga gwe lyagala miliyoni z'abantu yoyo anaabeera ng'awulira abantu era ng'abafaanana nga n'obulumi bwe bayitamu asobola okubutegeera. Kitegeeza ki? Emiliyoni ffe abanyigirizibwa batasobola kgenda mu malwaliro kwejjanjabya ndwadde. Iffe tulina okulwanira oyo alina ebirowoozo ebirungi era gwe tulaba atufaanana asobola okubeera nga ajja tukolera bye twetaaga. Kati simanyi oba kyennyonnyola mu kitegeera. Kati abasigadde muwagala Bobi Wine ate yaba abalwanirira. Bobi Wine alina ssente ezisobola okwejjanjabira mu buli ddwaliro ly'ayagala mu nsi. Oba mwana we oba ani? Oba okategedde kentegeeza? Kakitegeeza ife atayina mukamwana yeekamwana nannyini mufu yakwata awawunya. Ife abatasobola kuafodinga malwaliro, abatasobola kuafodinga fees, abatasobola kuafodinga bulamu obwa bulijjo tubeerewo. Ffe tusaanidde okulwana. Bwe tulwana tuwa obuyinza bwaffe ffe tubukwasa oyo omukulembeze n'asobola otuwulira. Mu kiseera kino alinga aliwo ye Bobi Wine. Kati lwaki oyagala y'abakulwanirira ye nga yeesobola n'okwesobola? Just yagamba nze bwe naabeera wano abaana bange banaasobola okubeera mu nsi nga nabo balina kye nnina, oba bwe nnaavaawo bigenda kwonooneka. Kakati tulina atukaabirako naye ate twefudde ffe abagumu. Atukaabirako waali neffe twefudde abagumu. Tetwagala nakunyega yadde ekigambo, tuwoza tulwanirire. Yessaayo obulamu bwe n'aleka obulamu bwe buli obuwooma nga soda najja mu bino. So byebyo nga situnaba kuba nga tugira Machete
njagala otufunire ku bigambo bya Machete before nga tetunaba kujja ne naye waliwo amawulire amalungi ebbanga lyamaze mu court martial Machete waliwo amawulire amalungi nti ng'ennaku z'omwezi 20 Machete naye yandirabikako ne tufuna ku ssanyu katsoke tuwulire ku bigambo bya Machete nabagamba Machete ono y'omu ku bavubuka abali mu NUP abafuuti soja abagezi bw'obanga owuliriza ku bigambo bya Machete emabega bye yajja akola ku mikutu egy'enjawulo Machete yali arizoninga in fact si yali kuba mulamu arizoninga ebitagambika so ye post ya NUP National Unity Platform jetade gaman this afternoon the High Court has set the 20th of May 2025 ng'olunaku olw'okubeera nga baleeta muganda waffe okulaba ruling ye bwenaabeera Comrade Yasin Sekitoleko aka Machete so olunaku olwo ndowooza naye tujja kubeera nga tululindiridde yes tujja kubeera nga tululindiridde tulabe Machete amaze ebbanga agenda myaka 5 Machete amalako kisanja ng'ali mu kkomera so katuulye ku bigambo bya Machete then tujje tweyongereyo myaka emikadde mwami Museveni yagamba bajjajja baffe nti muveeyo tulwane Idi Amin ensi agenda giguza abawarabu agimalewo omufirika owaddala ali mu kukola bwawusigalo is a housemaid for white person which is wrong. Africa yaffe nga abaddugavu n'ettaka lyaffe abafirika tetuteekeddwa kukola bwawusigalo mu bazungu mu lwero eyo waliyo abasajja abasima omusenyu naye nga kye bakola omuddugavu yo omulimu ogumusasuza kufuuwa kafirimbi agoba obunyonyi mu muceere abachina bo nga bo abamagulu meeru bo ne babeera mu weema zaabwe ez'akabi ne bali ebyakabi ne bali ebyennyanja ebyakabi naye nga omuddugavu oyo afuuwa firimbi agenda kukolera 3,000 bajja tula ku nte nga baziyita embalaasi. Omuntu omulamu talwanira mmere, omuntu omulamu era ategeera alwanira ddembe lye kubanga alina eddembe lye yoyo afuna amazzi amalungi n'emmere ennungi n'abaana be ne basomera mu masomero amalungi. Wabula mmwe abatalina bulamu era abatalina ddembe lyammwe be bammwe nga munywa amazzi ge gamu n'ente ezibeera eyo mu byalo n'embizi z'omu kibira era ne mumaliriza nga mulute n'abaana bammwe mu masomero agakyalumu envunzi gali ku levo ey'okuleeta obusa ne tugamaala. Ewaffe gye njogerako teri yadde ebbalubu y'amasannyalaze eyaka naye mutugambye tukyamukisa mulungi tusomera ku intaneti. Palamenti ya Uganda yafuuka toko show, tekyali palamenti wabula kobaane we beekobaanira okubba bannayuganda. Looni ya bodaboda tetukyagiyita looni wabula ffe tukiyita modern day slavery nti tuli mu buddu obwaddala ate nga tweyagalidde era ewatali akusindiikiriza okuleka embeera okukusindiikiriza kubanga gwe weebuuze nti pikipiki eye miliyoni 3.4 oba 4 lwaki walibadde ogivugira looni ku miliyoni 8. Kitegeeza tugenda vuga looni eyo emyaka 2 n'emyezi 2 n'agenda ogimalayo nga piki yo kenyini olede ewedde musuku olwo nga nina okuddayo era nsabe looni enki nsabe looni endala. Kitegeeza buli lunaku buli mwezi buli mwaka ngenda kubeera mu buddu naye nga obuddu obwekyeyagalire. Omusomesa okujja osomesa omwana wange amala kulimako alina okuyiisa omwenge gwe, alina okusesa mu kyokero kye, alina okuleka nga apanze ttanuulu ye, alina okumala okuba ku nkasi. Nange olw'okuba piki nagivuzeeko kati n'enjita ngenda kukwata omwana musomeseeko ewaka nange ebitono bye nasomasomako tumalirize nga owange afunye obubonero bwe batasobola kugabirako bathale mu masomero ag'akabi era nga bathale bajja giwoli eyasomera mu ssomero ly'akabi. Yenze Sekitoleko Yasin abangi gwe bamanyi nga Machete.
tubanirizaako wadde tuli wakati mu program oyo yese kitoleko Machete Arise as Machete. Machete one muvubuka mugezi muyivu naye mugezi naye njagala okutwala okusiima eri mama wa Machete however much nga okusomozebwa kwonna kubaddewo okwebbanga lino ne mama wa Machete mukazi kyuma mukazi lwazi mukazi bali besimanyi wosobola bannyonnyola ebyaddala so mama wa Machete mukazi dala. Now away from that side twebaza obolyo Katonda olw'okubeera nga ne kino nakyalabika agenda kikola era ngenda kuwa prediction yange nga bwe nabagambye ku Eddie Mutwe nabagambye ku Eddie Mutwe tagenda sukka lunaku lwa Mande oba lwakubiri nga bamugjeeyo finally bamugjeeyo enjawulo eriemu nti tateereddwa kuddaka nabadde nsuubira Eddie Mutwe omusuula somewhere bamute agende n'ekyo si kye bakoze naye avuddeyo ngenda kuwa prediction yange ku Machete bw'ajjanga ennaku z'omwezi 2 Mukama wa kisa era twagala abeere wa kisa Machete ayinza ofuna eddembe lye bwe baba bakyasibye Machete tagenda wezayo emyezi 2 mirala ayinza ofuna eddembe lye ng'ennaku z'omwezi 2 bw'anaaba tafunye eddembe lye ng'ennaku z'omwezi 2 Machete takyawezayo myezi 2 bano bo baagala muntu kumukkakkanya muntu agonde Machete agaanye byonna babikoze agaanye ekisigadde kwe kuta Machete era nsuubira Machete bwe batamutanga 2 munkwate bulungi bwe batamutanga 2 tagenda kuwezayo myezi 2 mirala tetujja yingira campaign nga Machete ali munda so ekyo nakyo ndowooza kiwedde now katuddeyo waliwo sama Uganda media atuwadde ku brief details ku ngeri gye baleese Eddie Mutwe okutuukira ddala omutuusa n'okumugjawo njagala tufune sama then gye tunaaviira ate obo in fact katusiibulire ddala nkulekere sama yenza Sajjime nsinziira ku mukutu gwa DPTV Uganda ku kamera kubaddeko Morgan mu ngeri yemu mu production wabaddeyo Abe bwe tutambudde era bwe tukwasaganya emirimu okubeera nga tubaweereza ekisingira ddala okubeera ekyenjawulo ku ssaawa 2 ez'ekawungeezi zennyini tugenda kubeera nga tujja ne live yaffe tosubwa bingi bye tuli mu kuteekateekera ebigenda obeera ku live ey'olunaku olwaleero ku ssaawa 2 ez'ekawungeezi. So Eddie Mutwe mu dakiika 2 ng'ali mu kooti afulumiziddwa kooti ya Masaka naye nga basitudde mu situle ekigambo baganda bange abali ku kooti budde buno kye bawulidde okuva mu Eddie Mutwe ng'abagamba nfa mu ntaase kye kigambo Eddie Mutwe ekimuvuddemu agambye baganda baffe baganda bange nfa mu ntaase kye kigambo ekivuddemu Eddie Mutwe n'ateekebwa mu kamotoka aka prison era n'atwalibwa so tetumanyi oba atwaliddwa ku prison oba agenda kutwalibwa mu ddwaliro naye nga tasobola kutambula tasobola yadde kwetengerera tasobola yadde kuwenyera akwatiriddwa bukwatirirwa tuli mugenda mu maaso ku muganda waffe Edward Sebofu amanyiddwa nga Eddie Mutwe okuviira ddala ku source okuviira ddala ku kooti ey'e Masaka okuviira ddala ku bakanso baffe message oba information eri mu kutuweebwa muganda waffe Eddie Mutwe yatwaliddwa ku poliisi ey'e Masaka olunaku lwa leero amakya ga leero yatwaliddwa ku poliisi y'e Masaka wabula bwe yatuusiddwa ku poliisi y'e Masaka bino bigambo njogera bya kanso wabula naye bagamba
byenfunye okuvira ddala ku poliisi y'e Masaka ku baganda baffe bakyali baffe mikwano gyaffe abaliwo. Yatwaliddwa ku poliisi y'e Masaka amakya ga leero naye ng'embeera mbi nnyo ddala nnyo. Ne bagezaako contactinga balooya baffe okubanga babeerawo nga Eddie akola statement okuba ku kye kigenda maaso. Wabula abadde tanatandika kukola statement ekitongole ekya bakiyita Flying Squad ne kimujjawo ne kimuddusa ku kooti ey'e Masaka. Batuuse kooti y'e Masaka tubaddewo ne mikwano gyaffe baganda baffe babaddewo okubanga balaba kye kigenda maaso. Eddie Mutwe aleeteddwa mu mmotoka eza buyonjo oba eza bulijjo mu bukambwe obw'amaanyi oba mu kutiisatiisa ne mu bukuumi bw'amaanyi. N'aleetebwa ku kooti ey'e Masaka. Balooya n'abantu ba bulijjo n'emikwano gyaffe ne bannankyukakyuka abawangalira Masaka bagaaniddwa okubanga bakiseesinga kooti okubanga balaba ki ekigenda maaso ku komedi munnaffe muganda waffe Eddie Mutwe. N'ayingizibwa mu kooti y'e Masaka naye nga embeera imbi nnyo. Omwana ngambye Sam embeera ya Eddie imbi nnyo esembayo. So Eddie Mutwe amazeewo ndowooza eddakiika nga 2 ng'ali mu kooti. Katonda mulungi, looya omu akkiriziddwa okubanga ayingira mu kisenge kya kooti okulaba embeera ya Eddie Mutwe gy'alimu. Baganda baffe basigadde wabweru. Wabula ekisinga okwennyamiza n'okuwa ennyiika ku mutima nti ab'amawulire stiru abalipootinga baganda baffe bakirewo kivumbi ne bamugumya Gaddafi n'abalala era nga stiru we bali ku kooti n'oza okwongera okulumiriza muganda waffe Eddie Mutwe ku bisango ebijweteke byataakola okubanga stiru we bali okuvira ddala ku source okuvira ddala ku kooti ey'e Masaka okuvira ddala ku bakanso baffe message oba information eri mu kutuweebwa. Muganda waffe Eddie Mutwe yatwaliddwa ku poliisi ey'e Masaka olunaku lwa leero amakya ga leero. Yatwaliddwa ku poliisi y'e Masaka. Wabula bwe yatuusiddwa ku poliisi y'e Masaka bino bigambo njogera bya kanso wabula naye ne bagamba byenfunye okuvira ddala ku poliisi y'e Masaka ku baganda baffe bakyali baffe mikwano gyaffe abaliwo. Yatwaliddwa ku poliisi y'e Masaka amakya ga leero naye ng'embeera mbi nnyo ddala nnyo. Ne bagezaako contactinga balooya baffe okubanga babeerawo nga Eddie akola statement okuba ku kye kigenda maaso. Wabula abadde tanatandika kukola statement ekitongole ekya bakiyita Flying Squad ne kimujjawo ne kimuddusa ku kooti ey'e Masaka. Batuuse kooti y'e Masaka tubaddewo ne mikwano gyaffe baganda baffe babaddewo okubanga balaba ki ekigenda maaso. Eddie Mutwe aleeteddwa mu mmotoka eza buyonjo oba eza bulijjo mu bukambwe obw'amaanyi oba mu kutiisatiisa ne mu bukuumi bw'amaanyi. N'aleetebwa ku kooti ey'e Masaka. Balooya n'abantu ba bulijjo n'emikwano gyaffe ne bannankyukakyuka abawangalira Masaka bagaaniddwa okubanga bakiseesinga kooti okubanga balaba ki ekigenda maaso ku komedi munnaffe muganda waffe Eddie Mutwe. N'ayingizibwa mu kooti y'e Masaka naye nga embeera imbi nnyo. Omwana ngambye Sam embeera ya Eddie imbi nnyo esembayo. So Eddie Mutwe amazeewo ndowooza eddakiika nga 2 ng'ali mu kooti. Katonda mulungi, looya omu akkiriziddwa okubanga ayingira mu kisenge kya kooti okulaba embeera ya Eddie Mutwe gy'alimu. Baganda baffe basigadde wabweru. Wabula ekisinga okwennyamiza n'okuwa ennyiika ku mutima nti ab'amawulire stiru abalipootinga baganda baffe bakirewo kivumbi ne bamugumya Gaddafi n'abalala era nga stiru we bali ku kooti n'oza okwongera okulumiriza muganda waffe Eddie Mutwe ku bisango ebijweteke byataakola okubanga stiru we bali. So Eddie Mutwe mu dakiika 2 ng'ali mu kooti afulumiziddwa kooti ya Masaka naye nga basitudde mu situle. Ekigambo baganda bange abali ku kooti budde buno kibawulidde okuva mu Eddie Mutwe ng'abagamba nfa mu ntaase. Kye kigambo Eddie Mutwe ekimuvuddemu. Agambye baganda baffe baganda bange nfa mu ntaase. Kye kigambo ekivuddemu Eddie Mutwe n'ateekebwa mu kamotoka aka prison era n'atwalibwa. So tetumanyi oba atwaliddwa ku prison
oba agenda kutwalibwa mu ddwaliro nenga tasobola kutambula, tasobola yadde kwetengerera, tasobola yadde kuwenyera, akwatiriddwa bukwatirirwa. Tubuuza Eddie Mutuwe kiki yakola ekyokubanga akubiddwa okutuuka mu mbeera nga Eddie Mutuwe bwe tumanyi takyasobola yadde okukwata ekisenge, nga takyasobola yadde okutambula. Eddie Mutuwe yakola ki? Kiki yakola Eddie Mutuwe? Yattaani? Eddie Mutuwe yavumaani? Eddie Mutuwe yabbaani? Okubanga ali mu mbeera ey'okubanga bakwatirira mukwatirire. Eddie Mutuwe kiki yakola? Basajja mu kye bamutugamba tumanyi Eddie Mutuwe ali mu kuyita mu bulume buno kubanga yakola kino, ali mu kusasulira bino kubanga yakola bino. Bana Uganda mulaba buli kigenda mu maaso era mukimanyi. Njagala muna Uganda omu aveeyo agambe nti nali mpuliddeko Eddie Mutuwe nga alina omuntu gwavuma. Nali mpuliddeko Eddie Mutuwe nga alina omuntu gwayisaamu amaaso. Nali mpuliddeko Eddie Mutuwe nga alina omuntu gwalumbye kubanga mungobera buli kigenda mu maaso. So muganda waffe Eddie Mutuwe atwaliddwa mu motoka ya prison. Tulowooza nti ayinza okubanga atwaliddwa mu koota. Olaganda ffe bagamba nti kirabika ateereddwa ku fayiro y'abaganda baffe ba Akireewo n'abalala. So mbadde nyina okugabawa goge mazima kubanga embeera ya Eddie Mutuwe embi nnyo ddala nnyo. Baganda baffe abali Masaka bakyagezaako okubanga bakomuniketinga naffe abamawulire nga naffe tubabuulira ati ekiri mu kuba ate nga kigenda mu maaso. So twongere okubanga tusabira Comrade Eddie Mutuwe naye nga embeera gy'alimu embi, ekigambo kyavuddemu kiri kimu, afa bamutaase. Tetumanyi bamukoze eki, tetumanyi beki byabadde ayitamu, ne tusabe Mukama Katonda tulabe nga Eddie asobola okubanga asuuka. Update jambadde nze okubanga mbawa baganda bange. Sitera kati kulabika newe mbanzize kitegeeza mbanyina kyekyenza okwogera ekyenkizo. So mbebaza bwebaza mwenna abafollowinga emikutu gy'enkyukakyuka, abafollowinga struggle nammwe abayimirirawo ku nsi yammwe okubanga tugirwanira okubanga eterera. Kyemukola kyakabi nnyo baganda bange basebwe ne bannyabo abawangalira wano e Uganda n'emitala w'amayanja. Bana ye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tetuggwamu maanyi, tetuggwamu ssuubi, twongere kubeera banywevu, tetutya baganda bange na mulundi gwonna. Tetugeza ne tutya ekintu kyonna. Bano abasajja basinga kutya ffe. Bano abasajja batutya. Bano abasajja bwe bakola ebintu bifaanagana bwe bityo so ne tusigala nga twogera baba batya nnyo. Ffe twabagamba tetuyina mmundu, tetugenda kutta muntu n'omu, wabula tugenda kukozesa emidomo gyaffe kubanga tubakosa mu buli stayiro. Tugenda kukozesa emimwa gyaffe okubanga message yaffe ebatuukako buli wamu, etuuka wano nebakosa ne bunaayira. Gye mubba ebintu by'eggwanga nga mubitwala bunaayira. So baganda bange sigenda kwogera bingi nnyo ekibadde kindeese kubanga mbawa ku update gye nfunidde ddala okuva e Masaka. Muganda waffe alabiddwako naye agezaako okubanga asaba obuyambi. Tetumanyi oba bano abasajja n'emitima gye balina oba bamututte direct mu prison oba bamututteko mu ddwaliro. So tulina lawyer amutambuliddeko, katugezeeko okubanga twongera okonfaminga kyekiriyo era tugenda kuba twongera okubawa amawulire ku nsonga za muganda waffe oba tugenda isa amawulire ku mikutu gyaffe gyonna egy'enkyukakyuka. Tulina omukutu gwaffe ogutandikirwako